ne mwogera ebitaliimu magezi. Essaawa eno maama wa Kibalama, mukyala wa Kibalama, abaana ba Kibalama batunuulidde Nabbanja. Kubanga n'obutambi bukyaliwo nga Nabbanja atunudde mu kamera nga yeegolodde obwentoogo obw'emmuli bugwa ennyingo. N'agamba nti be balina Kibalama. Essaawa eno weegaana Kibalama. Akabonero akalaga nti Museveni yakutuma y'okumujjemu agwambaze. Gwe nabagamba Museveni alina akagwa ke bayita political rope. Akagwa ka Museveni ke bayita political rope akakwambaza ne weetuga wekka. Essaawa eno Nabbanja ali mu kwetuga yekka. Nabbanja ali mu kwesaanyaawo yekka. Nabbanja gwe mukazi wattu ojja na kwesanga Nabbanja tamanyi ne bakozesa mundu. Ojja kwesanga Nabbanja tamanyi ne bakozesa kambi kusala mundu. Naye nga yajja n'asabuka n'omumwa gwe n'ekimwa kye kinene ng'ekyange. Bali eri kaakati bo baatowolokoka bati nabagamba bano Museveni yabafuula poti yaabwe. Mwatowolokokera obubi bwe. Bo ne bawunyirira ekyalo ye Museveni ngeri atowolokose. Nabbanja today ojja kwesanga Museveni ne bava mu buyinza mu ICC omusango gwa Kibalama tegumuvunaanyizibwako nga family ejja kutwala Nabbanja mu ICC awere nembe nagwo nti yagamba yalina omwana waffe. Naye omwana waffe yabulako effiire tetumanyi oba gyali oba yazaawo oba yafa ku bibiri tetumanyiiko. Okitegera mu ICC. Era mbadde nsaba bannayuganda kati tugenda kola petition kamujjutuke. Mbadde nsaba bannayuganda tugenda filing a petition. Abali e Bulaaya mugenda kinnyambako kano mukantemeremu. Yes sir. Mbadde nsaba abali e Bulaaya mwenna mufune akavidiyo ka Nabbanja nga gamba nti be balina Kibalama. Bw'aba yali akoogera mu Luganda mukateekemu subtitles muteekeyo omusango mu ICC. Anti yagambye bamulina kati tumwagala. Olulala ajja kuyiga nti si buli kye bakutuma okwogera nti olina okukyogera. Gavumenti erina omwogezi waayo, NRM erina omwogezi waayo, amagye galina omwogezi waago, poliisi erina omwogezi waayo, ensema erina omwogezi waayo. Zibaleeta Nabbanja gwe batuma be batuma okwogera ebyo eby'ekidegga. Kati wagenda kifuuwa kissa munda. Badde mbasaba tugenda fayiringa omusango tuguteekeyo mu ICC ehege nti Nabbanja yabuzaawo Kibalama. Nabbanja yalina Kibalama emyaka 3 tetulaba Kibalama. Kibalama tumwagala ate mbagirawo bw'aba alina omusango bamuleete mu kkooti oba bw'aba alina omusango batulage ekkomera gye bamukuumidde tukkakkane. Kubanga bw'aba alina omusango naffe tetukkiriziganya kubeera mu nsi muli bazzi ba misango. Batulage bibe bamuleeta mu kkomera batulage ekkomera lye bamusibiramu. Situbavugamba kutuddiza Kibalama tibamutuwe tumutwale kabbo baba bakakasa nti alina omusango. Wabula twagala ekintu kimu ti Kibalama bamusibira mu kkomera ly'Egindi ali ku musango bwe guti era bamuleeta bwe guti mu kkooti. Mbasaba bannayuganda tutwale Nabbanja mu ICC. Yamaani tweyanzeke muganda ogenze byogera ku kintu ekyo kakyongereko katono. Olina statement gy'okozera wakuba abantu tebagitegedde nti ye mukulu Museveni ye tayagala kwogera bigambo ebyo bibeere ku record. Nja kuwa ekyokulabirako. Oli omusajja abeera mu famire yaabwe muhoozi omulala bwe bamubuuzizza ensonga za Kibalama yazeewalamye. Owulira? Era ne mu palamenti kiraga bwe bamubuuzizza nga minisita avunaanyizibwa kw'eyo ensonga yabagambye yaabawa byayina kati ebya Kibalama tabimanyi ye ng'ali mu kwejjamu. Minisita w'ensonga z'omunda omubeezi. Yes. Era n'akatambi gye kali nga bamubuuza ye ng'agamba Nabbanja nojja n'osabuka Nabbanja tukutwala mu ICC kati nyiizi. Mwe muba temusobola kikola nja kyekolera naye nkimanyi mujja kikola. Nabbanja tukutwala mu ICC. Nabbanja njagala nkumalemu okusamwasamwa okusabukasabuka n'okwefuula poti Museveni mwayonoonekera mwayonoona. Tugenda bamalamu akajanja kanyampi omulambo. Nabbanja era twagala Kibalama
fesi tumwagala kumutwala waka waffe twagala kino kimu mutubuulire omusango Kibalama gwe yassa mutubuulire ekkomera mwali mutubuulire lwagenda mu kkooti mulamuzi kyali mu musango gwe naye munaamusalira emyaka 10 azirongazi munaaba mutubuulidde omusango gwe yazza kuba naffe tetwagala bazzi ba misango tunaatowolokokamu nti weewu kasita gyali mulamu tweyanze ke muganda nge banda yabakatuuka tukyali ku program parliament y'omuntu wa wansi kyosobola okukola kiri kimu sharinga taginga yita munno ekirala eno program eri sponsored by mwe bennyini era ng'ebeerawo buli lwa mukaaga essaawa 3 paka gye tukoowereeyo ensonga eyo muganda nge yeekolera ogitemyetemye bulungi nenjagala era njagala kusaba Uganda n'okubajjukiza nga sinaana kwerabira muganda waffe Niko yakutte bali abajjega abaali bamutiisatiisa n'abawaabira mu poliisi ye Amsterdam era essaawa yonna bajja kumanya nti olugezigezi balukolera Uganda naye tokolera lugezigezi mu nsi etali yammwe ng'ate naawe otambulira ku mpapula so buli muntu yenna alina omuntu amukangakanga naddala mu nsi ezo ezaakula eyo si Uganda eyo Museveni si yafugayo eyo amateeka ge gafugayo muganda nge yeekolera tugenda kudduka mangu tujabule wiiki eno yennyini tulabyeko abavubuka abalowooza nti bakola amannya gaabwe nga mwe mwabadde na bano abavubuka be twali twazira edda waliwo yavuddeyo n'agamba nti omukulembeze w'eggwanga tamwetaagako yadde kumuwa advice oba okumuwa omukisa omulala yabadde yafadde eyo nga yafiira Bulaaya eyo naye yavuddeyo n'agamba nti oyo Bobi Wine tetulina kye tumwetaaza wabula nze oba ffe kye twetaaga be bantu nganda nge yeekolera sandyagadde nnyo n'abantu baffe batuwulira kudda mu mboozi eyo naye kyemmanyi naawe obeera ku mitimbagano gino ate oli analysis kimulamba ensonga ezo waziwuliddeko era magezi ki g'osobola okutuwa ku nsonga ng'eyo ne bannayuganda kye balina okubanga bazzaako Balamu tetubeera mu mboozi za mirambo esebo kyekyo tweyanze nga tugenze ku nsonga endala ewiiki eno njagala okutwala omukisa muganda nge yeekolera naawe kennyini ojja kubaako kyoyongerako njagala okutwala omukisa ne bannayuganda bonna okusiima palamenti n'agikulembera ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga olw'okukulemberamu ababaka banne okulaba nga bateeka ensonga eziruma bannayuganda naddala ensonga z'ekiwamba bantu mu palamenti at least palamenti neefunayo ku activity ekwasa eggwanga lyonna n'okumanya gye biggwera muganda ngeyekolera message kiyoyinza okuwa ababaka ba palamenti ne Honorable Mathias Mpuuga ng'akulira oludda luno kyenjagala okusaba bannayuganda mwenna temubeeranga bano benjogeddeko atasheyaringangako vidiyo egamba nti mu butuufu omwana maama byonna obyogedde naye ng'alinda waanaakuvumira wokka so mbadde mbasaba mwenna Honorable Mpuuga ekintu kye yakoze wiiki eno kyamaanyi nnyo kya muzinzi nnyo era tukijanjawaze akimanye nti tumwagala ayongere okukola ebirala ebiringa ebyo kubanga ajja kitegeeza kino kye nina okukola banjagala ennyo ekisusse ayongeremu amaanyi so njagala okwebaza right honorable owekitiibwa Mathias Mpuuga tugendera awo taata tutambulira awo taata omukwano obuganzi obugalo ebyanga obirina nasiimye nnyo ne bannayuganda abalala kakadde kalamba tweyanze muganda wange tugende ku nsonga muganda nge wabaddewo ensonga y'ekitta twalabyeko amawulire nga baga nti waliwo abalambuzi abakubiddwa amasasi naye ekisinga okwewuunyisa bwe twawulidde ku mboozi nga bagamba nti webakubidde abalambuzi awo wabaddewo parakisi eziriraanyeewo naye mwana wattu tezasobodde kuwulira kujja kutaasa balambuzi muganda nge yeekolera ebintu bino ebyokukuba ebyokwataakinga abalambuzi olowooza birekawa Uganda ng'ensi era birekawa gavumenti ya mukulu Museveni ne bannayuganda omuntu nga kazambi akuluma akutuuse ku bwongo oba akuyitamu ne boogezaako musiba obanga amusindika esebo kolerwa nje sama akati Mai Museveni essaawa eno kazambi amuluma
kaline bwagezaako musiba ayitamu muki kuba osasula ba international media houses bakiriyalinga erinnya lyo nosasula bano bakiriyalinga erinnya lyo kyokka ate oluvannyuma n'osobya. Era ensonga lwaki njagala okubuusa bannayuganda ne kano mukantemeremu ani aliko mwana kyali awo aliko kana akatememu njogerera mbwetemeremu bakunge bakatememu kano kengenda okwogera siri akoogera nga tebannanga nti banaakatemamu. Njagala okutegeeza ku bannayuganda mwenna mumanye ensonga lwaki NBS ereetayo B40 tugende mu maaso era mwebuuze lwaki kyaguddewo abruptly. UB40 yeyagala okukava UB40 yeyasasuddwa gavumenti ya Museveni ng'eyita mu NBS okukavalinga ekyabalambuza abazungu okufiira e Uganda. Nimwe gavumenti abaana mmwe UB40 NBS gye yalangiridde okuleeta gye baagala okukozesa okukavalinga ekyabalambuza okufiira e Uganda. Ndaba nno omusiyazi agambye naye mwenna muli bibi gula jjiriiso ojje twegadange bwe nkweteganga bw'onsanga ku mudaala we batundira essasi ku nnyuma tongulanga ndeka kakati gwe sooka weebuuze gwe sserulungi mukazi kyayinza okukuzaalira naleka nze itongwa wamma abadde enzira ku mulama. So NBS yasasudde TV, government yasasudde TV ya NBS okuleeta UB40 okuddamu okusika ekifaananyi nti Uganda eri safe eri abantu abagwira kubanga kyayonoonese. Naye era ekirala nkigambe Yoweri Kaguta Museveni, let us assume si yegwe ADF wadde nga nze nkimanyi nti yegwe ADF. Yoweri Kaguta Museveni ensalo oziggala, ensalo ozikuuma butiribiri. Yoweri Kaguta Museveni emundu ku nsalo tewaswadde okuyitawo amagendo ga sigala kyetaaga olugoye. Gwe weebuuze emundu zino ezitigumbula bannayuganda ezikola obutujju mu Uganda ziva kwani zivaawa? Bw'oba siggwa akikola kkiriza nti emundu zino ziva mu gavumenti yo. Yoweri Kaguta Museveni gw'olowooza abakuumira mu ntebe y'obwannambeemu tebaali yagadde okubeerako bannambeemu nga gwe Dr. Apollo Milton Obote bwe yakuwa obwa defense minister omukumire mu kifo ky'obwannambeemu wakozesa ekyo okumujja mu bwannambeemu. Think Museveni ensalo wazikuuma tewali kyakulwanyisa kiyinza kuyingira mu ggwanga. Olaba Bobi Wine abagenda ewuwe magere tomuleka kuwetaaya kumala gayingira ggwanga then byo ebyokulwanyisa biyitawo. Masaba kwata essimu nkubiraako ngamba yeeko emmundu eri luddawo olabe oba otunaavaawo kangezi tuli mu Uganda. So zino ezitigumbula abantu zivaawa? Kitegeeza Museveni wewoga sigwatta abaana bakuba obweyo singa Masaba mbeera ngula ebintu ebibbe naye nga buli lwenjagala paasa enzibe ntuma Masaba olinayo paasa enzibe n'agireeta, essaati enzibe n'agireeta. Nze lwe balibba ekitiiyo kyange era nina kusooka kkebera mu Masaba. Museveni abantu bootuma nti genda otte Joan Kagezi, genda otte Kirumira, genda otte Itonga, genda otte Gundi. Gwayishuwa bo tebakuba bweyo. Era abo batuma olowooza bali contented okubanga yeggwe ennambeemu tebaali yagadde bo okufuukamu bannambeemu. Nga Dr. Apollo Milton Obote yali CDF we Baziriyo ne General Tito Kero Lutwa bawambako ku gavumenti yo nayo bafuukemu bannambeemu. Nga gwe yali minister wa defense wawambe ntebe naawe osobola okufuukako ku nnambeemu. Gwe ki ekikulowooza nti Museveni tewali balala baagala kufuukako bannambeemu? Otegeera? Kati katugambe nti Museveni si gwe atigumbula abantu. Era aba batigumbula bebo botuma otigumbula abantu boyina osooka otunulamu ekityo bwe kibulanga ewa kasooka otunule mu mubbi gw'olina abadde akuleetera ebibbi. Embwa singa ekuleetera ennyama ya neiba enzibe ku Easter ate bw'obuliddwa eyo ku Yidi tonoonyezanga ku ya neiba eyiyo eyinza okuba yakolaganye n'omuntu omulala etwaleyo ennyama. Kyekyo
toyaza ege muganda wange yekolera oyina engeri gy'osamarayizizemu ensonga. By the way, nange mbadde sinakyetegereza oleesa ensonga ya UB40 kubanga yaguddewo bugwi kwegamba gavumenti eno eriwiringa okwonona ssente y'omuli w'omusolo. Bye bino bye twabagamba bannayuganda. Ono omusajja ali wiringi ne bwe munaaba mwavula ye kasitaabanga bamuyisaawo kubanga ekintu kyaguddewo bugwi. Ayagala kulaga nsi kakati naffe tugenda kukola omulimu kubanga tumanyi ekyokukola. Tugenda kubakyalirako neba n'abaliwanira tuja kusigala tubakyalirako. Toyanze ge muganda njagala muvumirire ekya UB40 okujja e Uganda kubanga ejjakiri yalinga kiri tyabalambuzi bafudde. Mwabali ku Twitter, nze siri ku Twitter mikwano ndi wakinku mwateyo yakuandika nze njogira bogezi. Mugende ku Twitter mutaginge UB40 era mujijjukize nti UB40 mwagala kujja Uganda ne baagala baleta kavalinga bazungu bannammwe abafudde ebajja kujjayo. Echa ekon watukuba ekon city twagimaliriza. Wala toyaza ge muganda ngekolera kati no katunatera okuwunzika program aba Twitter ndoza muwulidde mwenna abalina amaanyi abalina following abalina Twitter accounts nga ziri bulutiki mugendeyo mubawereze obaka mubawereze ne evidence y'aba abantu. Muganda ngeyekolera mu wiki eno yennyini tubadde tuli wano n'antaba n'atandika okutaba buto tubadde tumanyi oba yagenda kuba kyeyo naye munnange bwe yatabye ate yatomedde muganda affe omuzira waffe. Ebana abasoma gwe batakkiriza nti talina magezi. Omanyi abantu abasoma balina nnyo olugezigezi era abantu nga bazaake babalabanga abatasaanidde tebamanyidde kolamu tebalina mpisa tebakola biki. Twabadde tukyali wano n'antaba ne bamukyaza ku TV emu naga nti honorable zaako oyo tamanyi oba mulalu bulungi oba abazadde be bataamubuulirira. Ensonga eyo ogyogerako ki eya mukyala n'antaba okulumba omulwanyi waffe? Nantaba kyakola nange mama Amaro oyo bwe yankyawa nagezaako nnyo okuwalirira myaka egiyise. Omukwano guluma. Omukwano guluma. Jukira Nantaba Museveni yamuzaalamu omwana naye nga ye ate omutima gwe guli wazaake. Omukwano guluma. So tweyanze muganda yekolera ku nsonga eyo. Tuwunzike n'ensonga eno yekolera ensonga y'ono omusajja omukulu ayina ebirevu ebitintinge ajja n'ayogeza oluzungu olungi era eyeefuula nti yasoma nnyo. Mukulu Samusoni Kasumba yavuddeyo n'alyoka agamba nti teri muntu yenna teri kibiina kyonna kisobola twala bukulembeze nga kivuma buvumi era bwe kibeerawo kitegeeza nti abakikulira either babeera babiwagira oba baba batyo okugamba ku bantu baabwe. Bubaka kibwowereza abantu nga bano kubanga Samusoni Kasumba ono akiikirira abantu abamu abeeyita nti baasoma era abeeyita bayita lecture era abalowooza nti Uganda eno balina okugibeeramu ne bagikuira pulaani bwenaabeera nga bwenaakola ki bwenaatambula. Masaba Anjisebo Naalongo yafuna omuvubuka omutaamuwasa ate ogambe nti embeerera yo teefune oli mugwi wa ddalu. NRM entono entemu yatwala obuyinza. Nze ayogera ku by'obujjanjabi omugamba sijja kutwala buyinza ye bwe sitwala n'osalirwawa era yayo bategeeze nti kitegeeza okubavuma kubaluma tubavumire ddala. Yekolera sibula abantu. Omulabe wo singa anaavumiriranga strategy yo eyo gy'oba okozeserezanga ddala kuba singa ebadde mbi yali badde tagivumirira kuba eba emugoba. Singa ebadde nnafu yali badde tagivumirira kuba eba talina kyemukolako naye olw'okuba y'amaanyi nnyo ebeera emulabisa naye kyonna ku nnyo. Omusajja omukulu alina n'abaana alina n'envy eza Grace Samusoni Kasumba alina n'ennyazaala alina ne ssezaala. Njagala kusooka kusaasira famire ye singa nnyazaala walabye n'omukeeya wunga ng'abaana be balabye okubeera ne kitaabwe emmongwa nga ssezaala walabye okubeera n'omuka omusiru kubanga
omwana omuto asobola okulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga nagana ekino kikyamu. Samusoni Kasumba nojja n'ogamulekwa nti okugamba Nabbanja nti Kibalama aliwa obeera omuvumye. Nzikiriza nkulangira omutwe omunene omutaliimu yadde ettondo ly'amagezi. Munzikirize nkome wano bampe eddata abo bagaye bampe eddata. Nga tetundagenda muganda wange yeekolera bannange abeetaaga ennamba ya data mugende mugijje ku namba ku akaunti ya muganda wange yeekolera abaagala okusponsoringa programu eno tubasaba muyimirire naffe programu eno esobole okulwaninga oluddako tufune amaanyi tukomewo. Ate bwe bange kukoledde oli waddemba okutuweereza kasooda ne tunywa kubanga kati eno TV namba programu namba erabibwa buli muntu yenna oli waddemba okusponsoringa programu eno. Abaagala ebisingako mugende ku namba ya yeekolera asobola ogisoma nga tannagenda. Then musobola okusponsoringa programu yaffe eno yeekolera basobere enamba tusiibula abantu baffe. 0773 97 17 57 0773 tuyanzege muganda wange 57 ereeta busule bulungi. Kama akunkumire muganda wange yeekolera oyo nno abadde muganda waffe yeekolera era nga tugenda kuba tuwumuzika olunaku olwaleero programu yaffe eya paalamenti y'abantu ba wansi. Abo banga programu eno ekunyumidde oli waddemba okugiteekamu akasente oli waddemba okugisponsoringa naawe n'oleetayo eggulire liwandyagadde ne tulikubaganyazaamu ebirowoozo ne tulaba balisobola okuyitawo ne liyamba abantu baffe oba nedda. Ebigambo bye twogedde wano tetulina gwe tugenda kwetondera kubanga wano tetuli mu kugaba misa, tetuli mu kwetunda, tetuli mu kwebiwula. Tewali yadde na muntu gwe tugenda kwetondera. Bw'oba oyagala tukwetondere linda tumale okuggyako akasajja tulijja ne tukwetondera. As of now we are sorry. Kano ke kasembayo ngenda kaweereza Samusoni Kasumba. Samusoni Kasumba ojjukira bulungi nti eno gavumenti gy'owolereza olunaku lumu yakukyalirako ewuwo ne bakutwalira mu drone. Era bwe bakutwalira mu drone abamu ku bakulembeze boovuma boolabanga abatasaanidde be bakwatibwako ne bakozesa emikutu gyabwe abantu abangi kwe baagala just babaposting ne bakuteeka ku mikutu gyabwe. Era ebakuteeka ku mikutu gyabwe ensi neemanya nti bakukutte waayita eddakiika ntono nnyo tewaatwala na lunaku lulamba ne bakuta. Era bwe wavaayo weebaza abantu bonna naye nga mu bantu abo mwalimu ne bano bayita bahuligani. Bano boogambe essaawa zino nti bavuma buvumi. Abo nno munnange be bakupostinga nga gavumenti eno ekukutte. Abo nno be bakupostinga nga bakutwalidde mu drone. Simanyi oba ojjukira oba weerabira. Naye waliwo enjogera egamba nti kabusiru sebusiru bwa njoka butta nnyinizo oba butta nnyinimu nga bulooza nti zo bw'anaafa zo zigenda kubeera nnamu. Samusoni Kasumba teweerabira gy'ova toyombye gy'otera okudda. Bano boolabanga bahuligani olunaku lumu buno obuziba bukya. Ate eno gavumenti n'ogiraba ennaku zino nkambwe ndowooza abakolera munda be bakambwe. Walaba engeri gye baakuba bannamawulire ba NBS abasirikale wabalaba engeri gye baakuba bannamawulire bamwe aba NBS baali balina kye babalanga nti mbwammwe katubakube kubanga mwe mwaleetera bannayuganda nga mukolagana ne Museveni okulaba nga Museveni akomawo. Samusoni Kasumba ne banno nalabye kino ekisajja ekisirusiru ekitategeera ekyeyita Kisa Simon Muyanga Lutaaya oba eri erinnya lya Ssabakuwa lyakigwe wambwa mbu Kisa Simon Muyanga Lutaaya. Olaba n'abeewammwe gy'ozaalibwa baagaana okuwa akalulu baali bamanyi. Twamulabye ng'ayimiridde ku TV. Omanyi bannayuganda kambabuulire abantu abo mubawa ekitiibwa kya bwereere. Those people don't deserve any respect. Abo badde so called elite abasirusiru abo. Kyayimiridde ne kigamba mbu kyo kinyumirwa nnyo Museveni dikiteeta atufuge. Samusoni Kasumba njagala naawe gundi Sir Simon Muyanga Lutaaya njagala kujjukiza nti ffe boolowooza nti tetutegeera lumu twakulwanirako nga bakusibye oba ojjukira. Mu bantu abasonda ssente ze wali olina okusasula oli kubavuganya naye bahuligani baalimu. Ako tukeerabira naye Katonda waffe gwe tusinza ajja bapuruvinga wrong. Ffe bamuyitanga ababuyabuya abasirusiru abavuma Katonda waffe gwe tusinza ajja bapuruvinga wrong. Wano waliwo ekivubuka
ne kitugamba mbu kyamaanyi nnyo era mbu nga bwe kikola oluyimba kitugamba kitrendinga ne kituuka n'okwegeza mu musajja awaddeyo buli kimu ne kimugamba mbu tekyetaaga advice yaakyo essaawa zino kyakakola ennyimba zisuka mu 5 nga zitomera bisenge ekyali kitagenda ku interview ennaku zino kyekinoonya ab'amawulire bakikoleko interview fe batuyita kaawo kansangwawo tujja kubeerawo tulibeerawo tujja balabako nga mugenda